Olunaku lw'eggulo Kyagulanyi yagenze okunzika olukuŋŋaana lwe yakuye ku kisaawe kya Kopio Wanglei mu ttawuni kanso y'e Pakwach ng'ebulambala okuwera essaawa 12 ez'olweggulo. Yawalirizza atuuke mu disitulikiti y'e Madiokolo nga y'endala gye yabadde alina okutuukamu bwamuzibiddeko mu kkubo n'atuuka n'okubulira mu makubo g'e Madiokolo nga lyakutte bwe likoma oba okusibira mu maka g'omuntu ate ng'akyusa okukwata eddala. Okudde Nebbi oba Arua nga kimwetaagisa okutindiga kilomita endala ezisoba mu 53. Mu kubutaabutana okwo abamu ku batuuze e Madiokolo ababadde bamulindiridde baategedde nti ali mu kitundu ne batandika okumukuŋŋaanirako. Yasazeewo okunoonya w'ayinza okusula era yatambuzza bigere. Kyaddaaki waliwo eyamukulembedde amutuuse we yalowoozezza nti we wasaanidde okusula omuntu ayaayaanira okuba omukulembeze w'eggwanga, kyokka ekifo ekisulwamu kino ng'alina kumulagirira ng'alagirira w'alabye omusota. Ng'agituuseeko yasiibudde ababadde bamugoberera n'agyesogga ng'alinga ayingira ekifulukwa. Okay, asante sana. Kalabirira wa woteeri eno yabadde n'entuumu y'ebisumuluzo ng'ekyewuunyisa teyeekakasa kisumuluzo kye kiggulawa. Ng'akyakikiitana twabuuzizza Kyagulanyi ekimusuzizza wano. Why? As long as it has a roof, yeah. I mean, I'm a Ugandan like anybody else, and remember I come from the ghetto. They got for me the best that is here, and I'm happy to have it, and at least be able to look in the eyes of the people of Madiokolo. We've reached very late because of the bad roads, so we were not able to address a rally, but at least we've stepped foot in Madiokolo. And tomorrow we'll set off. Ebyo byonna okubyogera ng'omugguzi akyakikitana ng'ebisumuluzo ebiggula ekisenge bimubuze. Kyagulanyi yatendewaliddwa n'abimuggyako yeggulire. Are you sure the key is one of them? Amaloboozi gatandise okuwulikika nga batandise okutendewalirwa nga n'omugguzi bwe yeewozaako. You can't change the room? Yeah? We can't get any other room apart from this. But we don't have any other good room. This is the best you have, eh? No, the best is this there. Give me the best. Who took the key? The one person come here and they take that key. You took the key? Yeah, she said for me she's coming. Nkakasa nti mu kino ekitundu mulimu abantu abanjagadde okulakulanyayo. Naye abantu okuinvestinga kati mu kitundu nga kino okusaayo lodges, okusaayo discotheque, okusaayo recreational places, waliwo ebintu ebimu ebibasikiriza okugeza ng'oluguudo. Singa oluguudo lw'eno baalukola bulungi nnyo, ndi sure nti abaana ab'eno abazaliddwa ku kitundu kino bandibadde bagamba ayi waffe njagala genda kuzimbayo club, njagala kuzimbayo hotel, njagala kuzimbayo lodges n'efaanana bwe bityo. So gavumenti yo kyerina okukola kukyanguyiza abantu. Kyaddaaki ekisumuluzo ekituufu kyalabise ekisenge nnyini kifo kye yalabye nti kye kisingawo ne kiggulwa. Olw'eggudde omu ku bakuumi abaamukwasibwa akakiiko k'ebyokulonda teyamukkiriza kukiyingiramu nga tannakyekebejja. Officer, that's the best that is here. This is Madiokolo. Oluvannyuma baamukkiriza okukyesogga ekitanda ng'alina kusooka kikubirirako okukakasa nti ayitemu n'agwa. Okay. Check team. This is the best that is here. Ng'amaze okukakasa nti waakusula wano yeetegerezza waggulu ng'ekisenge tekyatuuka n'akyekengera. Mr. President, yes, sir. Adjustment. Yes, please. Oh, you're switching the mattress. You're putting a new one. Not even new. President. You said you're okay with the room? No, I'm okay with the room. I mean, this is all that we have here. So let us. It is only one night. Remove the bed sheet. Yeah. Okay. What you do?
Yeah, I have. Just remove all of them. Sleeping in the next room. President, This next don't room. expect anything different. No. My point is, kubanga tetuka guru to make sure one of us is the one sleeping. Yeah. So neno mujibooking, then let us book all the rooms. Ebyogalangatanye kiwanga mu ngalo nga biwedde. Enkalu endala ezazzeeko zabadde zakufuna kyakuzza eri omumwa kuba n'ekyamubadde mu lubuto kyabadde kissa kinegula. Loogi eno tewabadde kantu konna kayinza kukuba mu ttama kyokka abaagala okulya baabalaze ekiyungu ekyabaddemu omuliro. Musajja wa Kyagulanyi Daniel Oyerot asinga okumanyika ennyo nga Dan Magic yamukakasiza nti ye ebyokufumba tabimanyi naye okugoya alimo. Yanoonyeza mangu awo obuwunga n'abaka n'omulawo gwe yasanze mu ffumbiro n'agwa mu masiga. Ne tulya sawa mmeka muganda. Bino biri kumpi kujja naawe. Tuli Madiyo Kolo. N'obwennyanja teri amanyi gye yabujje n'akubira mukama we ejjiiko n'etuuka n'okusaala. Mbalimo sebo. Tegedde. Kyaddaaki emmere engoye yatuuse era baagiridde evaamu n'akakka. Kojja jangu ffe boy. Kyogamba waliyo n'engeri ya bukyayi. Ekyayi kiriya. Ejja bbiri nze mumpe ebyange nje ndye wano. Omukulu enva yeeseneddeko ezimumala nga n'akawunga asala akajja mu kibatu n'alya nga bw'akuba n'ennoga. Kiwunga tebakitutte. Badde ngamba omusajja bagala kunkola kiba. Twabiguzaawo mu town twatuuse faso ng'obudde bugenze ate nga hotels ezisinga teziriiwo, so that was the only place we wabaddewo nga omukyala waawo nga of course akkiriza tukozese effumbiro. Eno lodge esinga obulungi wano Madiyo Kolo naye temulina masanyalaze. Kuba embeera y'amasanyalaze yangwira abantu kati ekyo kikalubiriza abantu bamusiga nsimbi okuinvestinga niwesanga nga kaloogi nga kano ka sente ezomanyo ate niffe bakasitoma tetujja kusanyuka nga bwe twandisanyuse. So mu Uganda empya nze mba njagala bino bisaawo biyisa luguudo lugende gye lugenda nga luva gye luva. Abacoordinator baffe be bagitufunidde. Ebyenzikiza gye yeebaseemu tetwabirinze era tumulabye enkeera mu kuvaayo ng'amaze okwenaanika ebyambalo okwolekera disitulikiti y'e Zombo ne Nebbi. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.